بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنانge tubalamusizza tumwebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nannyini buyinza. Allah waffe Jalla jalaluhu atuwangazizza. Tumusaba Allah tabaraka wa taala akkirize emirimu gyaffe, atumalire obwetaavu bwaffe. Allah tumusaba tabaraka wa taala abeere nga atusonyiwa ebitukyamako ng'abantu. Baganda bange, Allah yagamba tabaraka wa taala mu Qur'an nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Banange, ekigambo kujooga kitegeeza okusanga omuntu awo nga munafu n'omukola ekintu kyokakasa nti kinaamuluma nga tewali nsonga lwaki okimukola, wabula nga weebuuza nti ye ate agenda kunkola ki? Musinga amaanyi. Ekigambo ekyo kibi nnyo. Amateeka g'Obusiraamu tegakikkiriza. Eddiini tetukkiriza kujooga muntu, ate eddiini tetukkiriza kulaba muntu ng'ajoogebwa ne tutamutakkuluzaako namujooga. Si kye kyokka, eddiini tekukkiriza gwe omuntu, omusajja omusiraamu, omukyala omusiraamu, okukkiriza okujoogebwa. Kibi nnyo. Ebigambo byange bino bannange nja kubyongera ku bigambo ebyayita esabbiiti yayita, nga nja kubyogereramu emirundi 3, guno gwakubiri. Bye twasaako omutwe ogugamba nti bannange, ebizibu byonna bye tulina ewaffe mu busiraamu bwewaffe Uganda, tewali kibireese okujjako kutujooga. Bwe baamala okutegeera nti abasiraamu b'e Uganda kyoyagala kyobakola, ekisooka tebalina agenda kubatakkuluzaako bujoozi buno. Kyekisooka mu bikolwa wadde ebigambo, si kye kyokka, nabo bennyini tebasobola kweggyako bujoozi bubateereddwako. Ekyo ne kivaamu okutukola buli ekyetaagibwa. Buli muntu kyayinako obusobozi, bw'atakikola basiraamu ng'abantu, kale akikola ku busiraamu ng'agamba nti ate bagenda kukola ki bannannyini busiraamu? Bano abali mu busiraamu bagenda kukola ki? Bw'aba ng'akikoze ku musiraamu ng'omuntu agamba nti ate agenda kukola ki? Ye banne bagenda kukola ki? Nakola kyayagala. Ekikolwa bwe kityo, bwe twagaana okulaga okutamwa kwaffe ku kyo, ekyo kituviiriddemu ebizibu bingi, omuli okutta bannaffe n'omuli okusiba bannaffe watali nsonga, era ddala ne kituukirira nga bwe kyabalwa nti abasiraamu otta ono n'osiba ono, ndi watabawo muntu yenna anyega, kubanga bakkiriza nti bo balina kujoogebwa bujoogebwa. Bannange, Obusiraamu tebutukkiriza kujooga muntu. Obusiraamu tebukkiriza kulaba muntu ng'ajoogebwa n'ogaana okumutaasa. Obusiraamu tebukkiriza muntu kweteeka mu mbeera ejoogebwa n'okkiriza n'ojoogebwa. Obusiraamu tebukikkiriza. Kyova olaba nga sahabi gwe bayita Umaru radiyallahu anhu ibn al-Khattabi
yayina kibayita ahkamul umariya mateeka ge muyafugiranga ba ahlu dhimma bebaluwa bebantu abaganya okusiramuka naye ne basaba babeere wansi wa gavumenti y'obusiraamu balina amateeka gaabwe agabafuga. Umaru kwe yabafugiranga gali amateeka 27 naye erimu ku bo Umaru yabagamba radiyallahu anhu bwe wanaabangawo omuntu yenna mu bantu be mubeera nabo n'asiramuka n'ayingira obusiraamu temumwogereranga ekigambo kyonna ekisobola okumutamya obusiraamu, temumutulugunyanga ku ddiini ye, mumuleke asinze Allah we tabaraka wa ta'ala nga talina mukuba ku mukono. Temumujooga si kyekyoka bannange bannabyafaayo mukimanyi bulungi nnyo nti Umaru radiyallahu anhu yamanyako nti waliwo omukyalo omusiraamu eyali ayita mu katale akamu akaalimu Abayudaaya, ne bajja bamukwata ku kitambaala kye ne bamusika nga omanyi abayayini ne bamusikako ekitambaala kye. Umaru bw'ategeera ekikolwa ekyo nti kyaliwo, Umaru kyava asitula amagi g'obusiraamu ne bagenda mu kitundu ekyo, bagenda okutuukawo ng'omukyala agenze. Umaru naawe okulabula nti omusiraamu yenna anaddamu okujoogebwa mu kitundu kino munandaba kanfaamu. Baakimanya nti omusiraamu tajoogebwa. Omusiraamu tajoogebwa lwa bunafu. Obusiraamu tebutukkiriza kweteeka mu mbeera ekkiriza kutujooga. Kyova olaba buluganda ku kigambo ky'okulaba omuntu ng'ali azaamaanyiziddwa ajoogeddwa olw'obunafu bwe, gwasobola okumuyamba n'otamuyamba. Bw'osoma Sahih targhib wa tarhib ekya Imam al-Munzir ojja kusingana Sheikh Albani yakiyitamu yakigaziya kati ogenda mu mujallad ogwokuna mu sharh ya Sheikh Albani eri gye ggwerako ayina amasala ge yali akonako gaali gatali kusola na kisaagala bigendamu kakati najja aleetamu ekyafaayo yalina kyali annyonnyola n'agamba nti mirembe egyedda kyafaayo kituufu waliwo omusajja omu yajja n'afa babano Israeli. Bwe yafa n'aziikibwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira akubwe embooko 10 mu kabbuli awo. Ombaka agamba nti omusajja n'atwala ekiseera kiwanvu ng'asaba, nange munsonyiwe, bannange ensonyiibwe, Allah wange ensonyiibwe. Ekiseera kiwanvu nnyo ng'asaba okusonyiibwa obutakubwa mbooko 10. Kakati Allah n'agamba nti kale bakukubeyo omuggo gumu nga bw'olaajanye nnyo kubwayo omuggo gumu. Ombaka yagamba alayhi salatu wassalam nti ne bamukuba omuggo gumu bwokka bwe guti, ekabbuli yonna n'ekwata omuliro olw'obungi bw'omuggo. Gwali gw'amaanyi nnyo gumu bwe guti. Omusajja bw'akwata omuliro, kabbuli ng'ekutte omuliro, Allah n'alagira n'azikizibwa. Kati omusajja kyava abuuza nti lwaki nkubiddwa? Naddibwamu nti okubiddwa lwa nsonga 2, yagaddeko emu. Yagambibwa nti wayita ku muntu ali azaamaanyiziddwa ng'olina obusobozi obumutaasa n'otamutaasa. Amakulu ajoogeddwa kikkubisa omuggo. Kati bannange Allah tayagala tabaraka wa ta'ala kujooga muntu. Allah teyeetaaga muntu ajooga muntu lwakuba munafu n'akatono. Kikyamu kyova olaba ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bannabyafaayo mu maki bayita ghazwatul mu'ta nabbi yali ayina sahabi gwawadde ebbaluwa agitwala ebitundu by'e Tabuuka eyo. Bw'atuuka e Mu'ta ne bajja bamukwatiraawo abakufaaru baawo ne bamutta. Bwe baamutta nabbi n'amanya nti baamuttirawo, teyatuuka gye yalaga. Baamukwata, olagawa nti bannange ntwala ebbaluwa y'omubaka wa Katonda, ogitwala wanti gindi, ne bamutta. Bwe baamutta nabbi n'asirika. Ne wayita ebbanga lya myaka 2 nga bamusse, nabbi n'akuŋŋaanya abasahaba baali 3,500 ne bajja ne basinkana mu kafaawo ne bafaafaagana n'abakufaaru baawo. Nabbi kubalaga nti omusiraamu tattibwa bw'ati. Omusiraamu tattibwa bw'ati.
basahaba bannabbi ne bafa abaali 100 naye nga bafiiririra omusaayi gw'omuntu omu omusiraamu eyattibwa olw'okujoogebwa kubanga munafu ali omu katumutta ani agenda okumuyamba omubaka ku kiraga nti omusiraamu tajoogebwa ne bw'abeera omu abooluganda ekigambo kujoogebwa kibi kyoba olabanga firawuna alayhi llaana Allah gati inna firawuna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum faraw yaddira abantu b'ekibiina kye n'abaawulamu obubinja yafunawo akabinja nga ko kakujooga bujoozi yudhabbihu abnaahum wa yastahi nisaahum ng'akwata abaana abalinzi n'abatta abaka akabinja kajooga n'alekawo abaana ab'obuwala ekyo n'akikola ebbanga kagurupu we kali ajooga kajooge Allah gati wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard esonga Allah n'ajingiramu n'agamba nti sijja kukkiriza kujooga bantu kati nsituse nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard njagala okuwa emirembe abo abajoogeddwa mu nsi Allah n'abatasala baraka wa ta'ala Allah kutulaga nti omuntu yenna tajoogebwa buli muntu yenna alina obusobozi obuyamba omuntu yenna ajoogeddwa omutaasanga kubanga okujooga kibi kyova olaba omuntu ono mbunafu mu butaagala kumujooga nabbi agamba nti ala okhubirukum bi ahli ljanna mbabuulire ku bantu b'omujjana naga nti kullu dhaifin buli mutu yenna abeeraawo nga munafu ate bambi n'amala n'ayongera okunafiizibwa yagamba nabbi Muhammad ti omuntu yenna nga munafu buli lwayongera okujoogebwa n'anafiizibwa law aqsama ala llahi la abarrahu bwawanika emikono n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala Allah amwanukula tabaraka limaadha kubanga munafu talina agenda kumuyamba ajoogeddwa kati embeera abooluganda gye tulimu waffe e Uganda eraga nti tuli awo tuliwo kabinja ka kujooga bujoozi buli muntu yenna kikyamu ng'alina baanoonya okukikola ajja ku basiraamu ng'abakola kyetaaga ng'atambula ng'agenda bwe kuba kutta ng'akwata ngatta bwe yeetaaga okusiba ng'ayiyayo ekisango kyonna ng'akissa ku musiraamu ng'akwata ng'asiba ebbanga lyayagadde eggere ne litaligere kubanga oli munaku ani agenda okukulwanirira Allah yagamba mu Qur'an ti dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum bwatu Allah yagamba mu Qur'an dhalika bi anna allaha kiri wekito olw'ensonga nti Allah tabaraka wa ta'ala mawla alladhina amanu ye munne w'abakkiriza fa inna alkafirina la mawla lahum wa anna alkafirina la mawla lahum niye abakafiri tebalina munnaabwe omukufaaru bw'akola ekikolwa kyonna n'omubuuza nti lwaki okikoze agamba nina amaanyi nina emmundu nina abasirikale nina poliisi nina kooti buli zonna ngiina dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu naye abakkiriza Allah ye mukwano gwabwe tebalina muntu tebalina kooti ekooti zonna muziraba abooluganda teziri ku sayidi y'abasiraamu kati basajja battu banaku be battibwa be basibwa abooluganda ebigambo bino lwaki mbibagamba tusobole okugatta obulumi wakati waffe ffe abakyali abalamu era abakyali ebweru abatannaba kusibwa tugatte obulumi ne baganda baffe abattibwa wakadhalika n'abali mu makomera tubasabire akaseera kano abooluganda ke tulimu akajjudde okujoogebwa n'okunyoomebwa n'okukakkanyizibwa bannange kino mukitwale nga mukijja kunza abasajja abakulu mukimanyi kasookedde nga Uganda efuna bwetwazi okuva mu 1962
okutuusa olwaleero gavumenti z'abantu mwende ezakatufuga tewali gavumenti yali ebyogeddwako basiraamu nga gavumenti eyo. Wallahi gavumenti zonna ezakulembera ezaaliko abasajja abagambibwa nti baali batemu, tewali gavumenti gye bagamba nti mwali mufiiriddemu Seeka omukukunafu nga Abdul Karimu Sentamu, nga Seeka Kirya, nga Muhammadu Kigundu, nga Bahiga, teziriyo. Wamaadhalika nga bamaseeka baaliwo ebiseera ebyo, naye tewali gavumenti yali efiiriddemu bawalimu nga mu gavumenti eyo. Kabonera akalaga nti obusiraamu bujinyiriddwa nnyo, bujogeddwa nnyo ku mulembe guno okusinga egyakulembera. Tewali bamaseeka baali bakwatiddwa ne baggalirwa mu makomero ewatali nsonga nga bwe kiri olwaleero. Gwegenda obabuuze nti Yahya Ramadhani mwanje lwaki ali mu kkomero? Bamukwata ne bamugamba nti watta Kigundu. Nakkiriza naga tewali mutawaana, muleete obujulizi. Ne bamuteeka mu kkomero. Ekkooti bwe yatuuka okusaba obujulizi neesaba bwe bamanya nti kkooti enkeera egenda kumuta ne bamunoona ng'olwaleero ne bamutwala mu kkooti ento ne bamugulako omusango gw'obuyeekera. Guli ogwamukwasa ne bagugoba, ali mu kkomera ewatali nsonga. Wabula okubanga gavumenti ezaakulembera zaali mbi, naye ate abasiraamu bajogeddwa nnyo ku mulembe guno. Mwatuula mutya bwe mwalowooza eky'okujooga nga mulaba nti mulina kujooga basiraamu? Kale insha Allahu taala baganda bange, Muawiya ibn Wahida al-Qushayri yatugamba nga ajja ku kitaawe nga yajja ku jjajjaawe nti omusajja munnamalungu yajja ewa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, n'amugamba nti omubaka wa Allah nkubuuza, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Sajja agamba Nabbi Muhammad jombaka wa Allah, omulezi waffe ali wala, ali kumpi nnyo naffe, tusobole okubeera nga tumukubakaama bwe tuba nga tumusaba, oba ali wala tubeere nga tuteeka amaloboozi waggulu? Sahabi agamba fasakata Nabiyyu alayhi salatu wassalam, mbaka n'asirika n'atoogera kigambo kyonna. Mu kaseera ako Allah kwe kussa etteeka erigamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Bwe babeera nga bakubuuzizza abaddu bange ebinkwatako, bagambe nti ndi kumpi nnyo. Ujibu da'wata ad-da'i, okwanukula okusaba kw'omusabi yenna, idha da'ani, bw'abeera nga nsabi. Falyastajibuuli, bagambe nti bannyanukule, waliyu'minu bi, banzikirize, la'allahum yarshudun. Amakulu nga Allah tabaraka wa ta'ala atulaga nti yenna abeera afunye ensonga yonna nga yeetaaga kusaba Allah tabaraka wa ta'ala, tekimwetaagisa kuleekaana. Allah amuli kumpi tabaraka wa ta'ala, amusabe, Allah ajja kumwanukula. Baganda bange tuli banafu, naye ebikolwa byonna ebitukoleddwako byetaagako obuyambi. Tetulina agenda kutuyamba okujja kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ke kaseera buli muntu yenna alongoose nniya, alongoose wakati we ne Allah tabaraka wa ta'ala, musabe. Kyekyo kye tusobola okukola okulaga obulumi bwaffe ku byonna ebitukoleddwako, omuli okutta baganda baffe watali nsonga, omuli okusiba abakulembeze baffe abali watali nsonga etegerekekwa, olw'okubanga banafu. Allah ali ku saidi yaffe era ajja kutwanukula nga bwe yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam
omusajja omu yajja nga Julaji bwagamba radiyallahu anhu, yono yalimba sahaba nga ajja ku Ata, yagamba nti qala an-nasu law na'lamu ayu as-sa'a nad'u, nti bagamba abantu nti senga tumanyi ayu as-sa'a nad'u, nti sawa ki, amakulu kaseera ki akarungi Allah mwayanukulira okusaba kw'abaana Adamu. Kyava agamba Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi. Abakuru omuntu yenna wonna woofulidde obwetaavu nga weetaaga kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala kumusaba dajali, Allah taliko kiseera iwa Allah omulyango tekubeera muggale ebbanga lyonna okubeera nga Allah yanukula yenna abeera amusabye. Baganda bange insha Allah ekigambo kyange kigamba nti obujozi kibi, naye ate obujozi kiba kibi nnyo nga toyinza kwerwanako, nga toyinza ga nti owange lwaki onjozi, nga tewali wadde asobola okukwongerera kasita omala okubeera mu mbeera efaanana bwetyo. Oba olina okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga Allah ew'amaanyi. Allah buli lwalaba omusajja ono ow'amaanyi ngazze ku munafa ajozi, Allah asituka najja n'alaga ono nti nze w'amaanyi. Kyetugamba abooluganda nti tulina okubanja naddala abakulembeze mu gavumenti y'ewaffe, bwe mubeera nga mutula mujja okutukulembera mulayira nga mugamba nti mujja kukuuma obulamu bwaffe, amakulu mujja kubeera nga mutudifendinga embeera yonna ejja okutuuka ku bulamu bwaffe, mujja kutukuuma. Wakadhalika n'ebintu byaffe kisoboka kitya okubanga wakati w'omwaka gw'2012 okutuuka mu 2016 gy'emyaka ena tufiiriddwa abawalimu abakukunafu, abasajja abamanyiddwa mu Siraamu bano oluusi 5 nga tewali n'omu agambibwa nti ono yatta omutuufu. Bwe mwakaatakamuka nti yatta bayiga, obujulizi bwabalema okuleeta mu kkooti, ne mukwata kirya nti yatta Kigundu, bujulizi bwagaana okujja mu kkooti. Kirya tiyamanyika ani yamutta, nabulukani teyamanyika ani yamutta. Kati mubeera efaanana bwetyo tuba tuteekeddwa okuwanika emikono okusaba Allah tabaraka wa ta'ala atulage baani abatta baganda baffe. Abantu bangi senga twogera ebigambo bino mulabanga eby'olusaago, ojja kkeera enkya nga basse gw'omanyi, nga basse mukwano ogwo, oluusi nga basse gwe. Tuteekwa okusigala nga tubanja omusaayi gw'abaganda baffe. Omusaayi gw'omusiraamu teguyiikira bwereere, naye mu bantu bonna tewali ajja kutulagaayiwa musaayi gw'abaganda baffe okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Omusaayi gw'omusiraamu teguyiikira bwereere naddala nga muwalimu. Era abantu bonna ababadde emabega okutta baganda baffe temulowooza nti abo twabatta byaggwa, eby'omusiraamu tebiggwa, eby'omusiraamu tebiggwa. Nedda, tujja kuguba banja omusaayi gw'abantu baffe okujjako nga muvuddeyo ne musonga mu muntu nti gundi ye yamutta, ne muleeta obujulizi, naye tujja kusigala nga tutadde emikono waggulu, kubanga Allah atugambye tabaraka wa ta'ala fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allah jakutwala tabaraka wa ta'ala. Ombaka yagamba alayhi salatu wassalam ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها. بواتو بيقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام نتكون سكنو تكون مسجى ينام السلام آسيتولي ميكونو ناسب الله تبارك وتعالى edduwa yonna okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala mwanukula edduwa eyo nga bw'abeera agisabye naga nti au kaffa anhu
minassu'i mithlaha oba Allah tabaraka wa taala wabera nga tamuwadde kiri kyennyini kyamusabye okubeera nga amugirawo ekibi kyali badde afuna ekifaanana nga kiri kyabadde asaba ekirungi n'agamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ti ma lam yad'u biithmi au qati'ati rahim ebbanga lyamala omusajja ono nga tasaba kibi oba okusaba okukutula mu luganda musajja yenna omusiraamu buli lwawanika emikono n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala edduwa yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad kyedduwa eyo Allah ajyanukula edduwa gye tusaba ye Allah tabaraka wa ta'ala okutukwatira ku bantu bonna abali emabega ew'okujooga abasiraamu olw'okuba banafu omuli okubasibira obwereere n'okubatta ewatali nsonga nina obukakafu nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutwanukula kubanga tulina ebyafaayo ebinywevu ebikakafu nti Allah azza wa jalla yali anukuddeko bakadde baffe baatukulembera okumusaba n'abaanukula haaliya ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ali mu kibuga Makka obusiraamu bukyali bunafu mu kibuga omwo Makka mwalimu abasajja baali 7 baali basajja nga balina ejjoogo lyotalabanga ku busiraamu bannange mulimu abantu abajooga wallahi okumanya nga abantu bajooganga bannaabwe abo wali mugende musome etteeka abo mufasiri bagamba kigamba nti wata'atuna fi nadikumul munkar bagamba bakadde baffe ba ulama waliwo abasajja abajooga abantu olw'obunafu bwabwe babakuŋŋaanyizanga mu kifo kimu bano abasajja abanaku agasajja agagagga nga galidde kapinki g'amaanyi galidde buli kintu kyonna ekivunza olubuto ne gajja ne gatandika okufuuyira abantu bano omukka ne gayisa omukka omuvundu oguunya basajja batu ne bakwata ku nnyindo nga tebalina kyakkola lwaki gabajooga kubanga banafu bagenda kukola ki naye agasajja ago Allah bw'aganyiigira n'atandika okugazikiriza yagagamba nti wata'atuna fi nadikumul munkar mubaddenga mukuŋŋaanyanga abantu ne mubassa mu byereerezi ne butandika okubakolako ebintu ebitamwa baabayisizanga omukka babajooga kubanga banafu embeera efaanana bw'eti ey'okujooga abantu olw'obunafu bwabwe yembeera eri e Uganda basiraamu e Uganda mugenda kukola kimuli banafu kyova olaba nga tebakwatibwa nsonyi kukwata musiraamu gwe basanze ewakaawe sajja munaku ali awo mugende munoonye akatambiko ono omuvubuka ono bamuyita Simo Bahmadani Senfuka ono omuvubuka Kaihura gwe yali agamba mbukiza ntwaze emisango bakwata omusajja nga bamugije mu makaage nga talina musango manyi talina musango gonna ne bamuleeta ne bamugamba nti kkiriza nti wazza omusango tewali kujooga kusinga okwo omusajja ono okimanyi nti omusango teyaguzza era omanyi nti naawe kyomanyi kyamanyi naye omugambye nti kkiriza n'omukwata n'omukuba emiggo paka lwanakkiriza bwagaana n'omunyiigira mumanyi bulungi omukazi omuyitanga Yusufu Akeedi yakoleranga kwiryamu awo bamusiba emyaka 30 alina esseeka kamoga kiki ekyamusibye emyaka egyo bwe bamukwata n'esseeka kamoga ne bamusiba ekkooti eba enaatera okutuula okuwuliriza omusango ne bamuyita ne bamutwala Nalufeenya ne bamugamba tugenda kuwa essente nga nnyingi tukutwaleko ebweru owummuleko tukugulire ennyumba ennungi n'abagamba nti neyanzizza ne bamugamba nti byonna okutuukwako twagala okkirize nti ojja kulumiriza kamoga nti yeyatta bahiga n'agamba nti sikimanyi ekyo era sijja kisobola ekyo kyamusibya okujooga okwo okufaanana bwe kutyo okutuuka n'okusiba omuntu gw'omanyi teyazza musango kujooga Allah kwe yateetaaga kubeera mu nsi abooluganda du'a twetaaga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala atukwatire ku bantu bonna abajooza obusiraamu abajooza abasiraamu ne batuuka n'okuddira amagezi gaabwe ne bagafuula agataliiwo nti kkiriza nti wazza omusango nkuwa essente
obadde omuntu n'otambalamu wadde amagezi mwenga bwe mwawolongoka ne muggwamu n'ensimbi mulowooza nti abantu bonna baggwamu obuntu bulamu nga mmwe mu busiraamu tukyayinamu abavubuka ab'ensimbu abalimu obuntu bulamu abatayinza kuggwamu nsonyi lwa nsimbi nga mmwe bwe mwawolongoka ne muggwamu ne mutuuka n'okukola ebikolwa by'otasuubira nti omusajja omukulu asobola okukikola olw'okubanga muluvuba n'olw'ensimbi. Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ali mu kibuga Makka, mulimu abasajja bajoozi, buli muntu yenna asiramuse gwe banyigiriza, gwe babonyaabonya, gwe batulugunya, bwe baamanyangawo omuntu yenna nti ajja Makka kusiramuka nga bamugaana okujja baamukwatiranga mu kkubo. Lwaki bakola ekyo? Kubanga b'amaanyi. Lwaki bakikola oli bwe batyo? Kubanga munafu talina agenda muyamba. Kyalumanga Nabbi Muhammad n'ateeka emikono waggulu okutuusa Allah lwe yamugamba tabaraka wa ta'ala nti inna kafainaka almustahzi'in. Muhammad, inna kafainaka almustahzi'in, ngenda kukumalira buli bantu bonna abajoozi, ngenda bakwatirako. Abasajja abo Allah n'atandika okubakwatako omwomu, naye omu ku basajja abo yasinga okunnyumira Allah yamuleetera nnyonta yokka. Ennyonta n'emuluma nga tesalako. Bwe yanywanga amazzi ng'ennyonta yeeyongera, Allah n'amuziba buli wonna ewali akatuli akasobola okufulumya amazzi. N'anywa amazzi nga tegafuluma, n'ayabikanga baaluuni, n'asaanawo. Joogo. Kujooga abantu lwa bunaku, kujooga abantu lwa kuba olina amaanyi. Tujoogeddwa ekimala. Tujoogeddwa ekimala. Kyekiseera baganda bange abasiraamu abaami n'abakyala mufune ku bulumi bwe kibanga tonnajoogwa eri abajoogeddwa. N'okwata omusajja omukulu nga Kamuga n'omusibira obwerere watali musango, naawe ng'okimanyi talina musango. N'okwata omusajja nga Yahya n'omusiba nga tewali musango, naawe kyomanyi talina musango. Tewali nsonga lwaki ekyo weekiri, lwakuba babuuza nti ate Kamuga agenda kukola kimunafu. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala balillahu mawlaakum fa ni'ma almawla wa ni'ma an-nasir. Allah yemudafa tabaraka wa ta'ala. Leka tumwanjulire ensonga zaffe, ajja kuzingiramu tabaraka wa ta'ala. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ti la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jal. Bw'atyo byagamba Nabbi Muhammad, ky'omuddu tajja kulekayo kwanukulwa. La yazal, tagenda kulekayo muddu okubeera ng'ayanukula ma lam yad'u, ebbanga ly'anaamalanga edduwa gy'asabye Allah tabaraka wa ta'ala. Tamusabye kibi oba okukutula mu luganda. Nabbi n'agamba ekigambo ekyokubiri ma lam yasta'jal, ebbanga ly'anaamala ng'omusajja oyo bw'abadde asaba Allah tabaraka wa ta'ala tapapirizza. Qiila ya Rasulallah, Nabbi n'abuuzibwa twama al istijal, kwe kulwa okwangwiriza kw'okoonyeeko. N'agamba Nabbi Muhammad yaqulu, omuddu kwe kusaba Allah tabaraka wa ta'ala, bw'amusabye n'amala n'agamba qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li, yagamba nti nsabye n'ensaba naye siraba bwe nyanukula. Fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Kati omuntu n'anafuwa olw'okuba asabye Allah tabaraka wa ta'ala n'alaba nga tamwanukuliddeewo, kati ebyokusaba n'abivaako. Abooluganda insha Allahu ta'ala mbasaba Allah waffe tabaraka wa ta'ala gwe tusaba, bwe twanjulira ensonga zaffe teetaaga baddu bapapa. Ekyo kyajja mu bigambo bya Nabbi bingi. Allah tumwanjulire okusaba kwaffe ebbanga lyonna, tumwanjulire obwetaavu bwaffe ebbanga lyonna, tetupapa. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutwanukula. Okusaba kweteetaaga kwekulwa, kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukwatire ku bantu bonna abafudde obusiraamu ekitaliimu makulu,
ne bafuula abakulembeze baffe abatalina makulu, ne bafuula bamaseeka baffe. Yahya musajja amanyiddwa, musajja musomesa wa busiraamu ebbanga ddene. Nze natandika okumulaba nga nina emyaka 14 nga musajja musomesa asomesa bantu busiraamu. Tukuze tufuuse abasajja abakulu asomesa bantu busiraamu. N'omukwata n'omuteekako agasango g'atalina. Lwaki bakola ekyo? Munaku agenda kukola ki? Ani agenda okumwogerera nga bakwata nga bateeka mu kkomera olw'okubanga balina emmundu, balina amakomera, balina abasirikale? Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza eyatonda mmwe naffe, Allah jalla jalaaluhu, ajja kubeera ng'anunula baganda baffe abasibe. Allah ajja kulondoola omusaayi gw'abaganda baffe bonna abattibwa. Tujja kutegeera abaamutta, abaabatta ebbanga litunamaara abooluganda, nga tusabye Allah tabaraka wa ta'ala n'enniya ennungi. Kati insha Allah ekibadde ekigambo kyange olwaliro abooluganda tukyongedde ku bigambo ebyayita nti ejjoogeerizze ku busiraamu bwaffe e Uganda. Tujoogeddwa emyaka mingi okujoogebwa, okutabangawo mu gavumenti ezaakulembera. Tusinze kujoogebwa ku mulembe guno, okumanya nga tujoogeddwa ku mulembe guno. Amini bwe yamala okugobwa mu gavumenti, waliwo okutta abasiraamu mu ngeri y'okwesanyusa, naye tewali seeka mu kukola bwe yattibwa, kubanga bannabyabufuzi b'ebiseera ebyo abaaliwo baamanya nti seeka abeera seeka tattibwa. Battanga bano basiraamu aba bulijjo, naye seeka baamutwalanga nti seeka. Naye kweno gavumenti seeka watabeeredde na kitiibwa, seeka n'akwatibwa nattibwa. Ne wayita omwaka ne batta ow'okubiri, ne wayita omwaka ne batta ow'okusatu, ne batta ow'okuna, ne bakwata ne baggalira. Kitwetaagisa okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala, tukyetaagisa okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Yajja yekka insha Allahu ta'ala okutuggyako ejjoogo n'oluyiikirizo nga bwe yabijja ku bakadde baffe abaatukulembera. Era Allah akyasobola insha Allahu ta'ala okubeera nga naffe atutaasa. Bannange insha Allah eddarusu eno si eddarusu yaffe eya bulijjo insha Allahu ta'ala, ye twayagadde okwogera ku bigambo bitegeerekekwe. Kyakaseera kano keetaaga buli musiraamu yenna azuukuke akimanye nti Allah gwe tuteekeddwa okwanjulira obuyinike bwaffe. Tetulina kye tusobola, tetuyinza kukwata byakulwanyisa kulwana, tetuyinza kweyiwa ku makubo kwekalakaasa osimanyi woko tuwaaka, tetubisobola. Wabula kye tulinawo ng'ekyokulwanyisa kyaffe eky'amaanyi kudda wa Allah tabaraka wa ta'ala, ye w'amaanyi. Allah tabaraka wa ta'ala dhu quwwati almatin, ye w'amaanyi. Allah tabaraka wa ta'ala yazikiriza ab'amaanyi abaakulembera yabasaanyaawo, abaakaakati banafu. Bwe tunaabanga Allah tuzze gyali tabaraka wa ta'ala tumusaba, ayina obusobozi insha Allahu ta'ala obukwata ku buli yenna asuubira nti w'amaanyi, obukwata ku buli yenna asuubira nti wa buyinza. Allah ajja kumukwata amusaanyeewo, Allah ajja kumukwata amukakkanye. Ekitiibwa kya Allah kisigale nga kyekiri waggulu eky'obusiraamu n'abasiraamu, nga bwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.